Waswa Emakoli amanya bampita ambassador wa Kabinga bulijjo omanyi tutambulako mu bitundu ebyenjawulo ebiseera ebisinga nga tuwayawayamuko okumanya embeera nga bwetambula embeera y'ensi nga bwetambula abantu bali batya bibogera bituufu si bituufu bye batugamba betuwulira nti oba omanyi ebiseera ebisinga amawulire gano ge tukola tubuukira nnyo oluusi kye tuba tuwulidde naye ne tutakola ate kye tuba tutegedde tulina okumanya ekituufu Olucha kingisaha tubagamba nabange mukyankanya kivulu kya muyaye bajja gamba benyu pibakoze fuje kivulu bakiyimiriza ne tubagamba bati ko temugende mutuyambe ne bali betegese ate nno bamalirivu batambula n'emisekuzo ginesekule binyebo gimanyi bayina emisekuzo bayina batuuni nga bayina buli komanya akalumya nga bakakuba mu nyingo tosigalawo kati tugenda tegekayoko n'ekikonde maaso awo era tuwongera ogenda mu maaso nga nkuba omulanga mu nsi y'abampi gavumenti eno eriwegenda mu maaso nga tulinde ensi endala okutuwa ku buyambi nga abasirikale ab'enjawulo nga bampi emmundu n'ebirala tuyita babagagga bonna n'abavugirizi bonna nga Ghost Empire nga abagagga bagabuzi nga bajjaki okuva ku TikTok n'abalala muveeyo mujje mwongere okutuwa ku masannyalaze n'ensimbi zetugenda okukozesa okulaba ng'ekikondo kino kibeerawo suplex gym mwongere ebyokulwanyisa byaddala bino bajasi kawaani amaaso ku butimbe ogenda kulaba ki ekigenda maaso mu nsi y'abampi ekikondo kigenda kubeerawo Sonko abantu bakumanyidde nnyo mu komedi oyagala okasente ensi egenda mu maaso buli mumpi waali kati bali mu kufuna mbuto era bali mu kuzaala Rashida yazadde omwana okitegeera omwaka guno nga guggwako omwezi awo nga mugomona nagenda afuna olubuto olulala azaala omulala bazaala bona balina bba bampi wazaala nga si mumpi oyo si waffe tumwegaana mu nsi y'abampi buli mumpi abali eruweero bali mu kuzaala abala bali mu kufuna mbuto kati alina gwe yafunisiza olubuto kati kalina abalala batandise okupampana twagala bawere mu speed ensi basomanyi tabato bali existed ekitebe ekikulu nga we tugamba state house eri Ntebe White House ya America eri Washington DC kati wa ekitebe kyaba ensi y'abampi ekiriridda wa kina kyatutajja kubala gulu ebyokwerinda n'ekisooka kyabina kiri wano ewasooka wano kubanze muvugizi omukulu Sonko Muhammad twane bodaboda tulozino bodaboda empanvu tugenda kukozesa bodaboda obutini obwabwe e Japan bagenda bezo bodaboda kuba president we Japan tulinta kinayi so tugenda kuleeta abantu ab'enjawulo okuva mu areas ez'enjawulo bajje gomaso ku lutimbe kyembuuza nze mweno si Uganda gyendimu nzikirizibwa okusala nakkirizibwa okusala nga nzije mu nsi y'abampi tekirina buzibu lwaki abampi bano ebbanga lyonna babaddewo mu Uganda naye ng'abantu bababoola bagamba obumpi simanyi kimpi juni babavuma kati fetwagala tujje n'empisa teri kuboola muntu kubanga products tutandise okukola kati ng'ebitabo tugenda kukola enga tugenda kukola candles liquid soap tugenda kukola naye tutandise n'ebitabo ebitabo bino buli muntu agenda kirizibwa okubeera nga abiwandiikamu era mwene abali abatulaba project y'ebitabo mu nsi y'abampi yatandise tubasaba mutuwagire mugule ebitabo bino biggweewo tukole ebirala biggweewo tubeere n'ebyenfuna mu nsi y'abampi tugenda kukola engatto otasobola nnyimpi oba mpanvu engoye n'ebirala nga mwene abantu mubikozesa era mujja kukirizibwa nga n'okuyingirako mu nsi yaffe mujje musuubule nga tuve ne Uganda tugende kyane tusuubule mujja kujjanga musuubule naffe tusuubule matiri eyo ewammwe akazannyo katambule kakati awo ntiddemu ojja kutya nekyobumanya ebintu biri serious ate abawagizi bajjajja oyongedde batoolako abawagizi abo basigale eyo abakyakuwadde obuvujjirizi omusajja yakulembedde eggwanga emyaka 45 tapowa akyaliwo kati ebyokugenda okukyusa obukulembeze okuyiwa omusaayi biyinza obba ebizibu n'ebyakabokisi abantu bebali basuubire okufunamu essuubi bwe bamaliriza tugenda okuzira nga Kyagulanyi ogenda kumakya ate Museveni Kyagulanyi ali wansi nga tugamba kyekituusewo kati katutandikewo ensi endala era abalala bonna tubaita bannabyabufuzi mujje mutuwegatteko tutambuze ensi y'abampi etambule efomula empyeru kyekyo kyokka bannayuganda bwe bagenda okubeera nga baddamu essuubi obukulembeze bukyuke mu mirembe ebigaana tugende ng'eno ensi tugigaziya egende ng'efunze eri oli gyakulembera enegende nga bangi efunze eri oba bayika mu nnyanja bayiikeyo ensi etambule egende mu maaso kyekyo kyokka kikyo terikulanagana n'abantu wano bwongo so muneeyungeko tutambuze ensi y'abampi obulamu bugende mu maaso twagala abampi bekkiririzemu first of all twagala abampi bave mu kaliyoki bangi bali mu kaliyoki woona omumpi omu gwe twasanze ng'akola ekimansulo nga mumpi bw'ati nga n'ekifo kyekyama kimpi olimba
ngamba naye anonya kawo extent bakola ebimansulu babe bakakeyo abamu balwala sirimu balina ebibatulugunya tebalina na muntu gwe baloopera oba okitegeera bwetunagamba nti bafune mubaka palamenti abakiikirira naye wanatukeeyo ng'abeerabira kati katutandike ensi endala babeere baminisita babeere ababaka ba palamenti beeyagale obulamu bugende mu maaso yavuddewo okutandika ekitabo kino kati ssaawa zino mwaguzewo edduuka muyina edduuka oba essaawa ziri mmeka ebitabo weebiri ebitabo weebiri ekayire twetufulumye ne gundi zaffe ziyitemu wanene muzifulumye kubanga saa zino zigenda beera 8 ziri 7 etufulumye nayo no bakola interview n'omusomesa osanga ayinza okujjana nabo bakyaliwo waneeno balabe ntuli serious ebitabo byatandise era abantu abalina amasomero twaga twogere nammwe tubakolerenge ebitabo tubireete tugenda kumaliriza ebya black book tugenda kuyina ebitabo ebirala ebyawansi byonna tubikole obulamu bulina okutambula life has to go on sente ngamereka ekitabo kya sente ngamata ekitabo kijja bba wakati w'138 kati waliwo fokwaya twatandise nazo 38 ku 14 around there peegi olwo zirina meka peegi ziba meka tubasoma bamanyi fokwaya beeramu nga meka ba tebabala nnyo peegi nga ziri 96 zitate twa tuba tubalira muzi black book tubalira muzi choirs tubalira muzi choir twebadde abane tukwaya ikwaya okwaya bwe batyo bulambo ino tambula gutyo gomanya ambasada kati gogamba songa nyumya comedy naye ogenda ku realizing nga kino kintu kitandise sonko mujababuza ensi y'abampi eyagala teeka akati abaga mu ggwanga lyatu Uganda terina akati abakejja teekawo pozi nga abaliwo bebeetaaga akabeerewo ate baba bakeetaaga we are ready for that kubanga ensi ez'enjawulo nga America Iraq bo bagamba mumutandike butandisi wabeewo abasumbu tuyina ekibuuzo anaavujjirira kubanga abantu abamu mwatero tugamba nti nze nyimiridde mu kino ekintu naye bwe bagamba ayimiriddemu nga waliwo amuli emabega nze muvujjiriza omukulu ekyo siyana kukyogera naye tusubire abavujjiriza abasinga banate nga baleeta ebirala ebintu eby'amaanyi ebyokulwanyisa byonna byetaaze bijja kujja tegera mukama wange engoye zinaba zetaaze zijja kujja kati abampi ne babeera abampi 10 gye baweereze ente emu basojirirako mwaka mulamba kubanga be bali bampi era bali ekitono temutuuse igabana eno ensi ojjawulamu nti kakati jajja twalako wano kati wano wa bampi kati ye waaba ayagala ng'alaba kimuluma nnyo akerebukeezi ku makya akite omumpi atuule ku ntebe agende entebe atandika okukulembera obukulembeze bukyuke just mu byaddala awo naye creating ensi tujja kugireka eyetambule butambuzi wamu nga ne bano bonna nga bali muno nawankubadde nti buli mwasi kazzawuwe era ensi bwenaaba etandise endala abaminisita bajja bba bampi abasinga abaminisita zinga 108 baba bampi oba okitegeera speaker parliament shuwa ddiiro alina bba mukyala ate nga mumpi ddala oba okitegeera kati abaka abalala mu mujjo baamu abantu bajja balonda naye wali ku kya sipiika tulina okumenga nti waliwo omubaka nga ye mumpi kuba palamenti ekola kinene nnyo kuba sipiika n'omumyuka balina kubanga baki nga bampi omumyuka ye musajja omukyala nga ye sipiika oba kitegedde bulungi nnyo ba RDCs eyo ku byalo RDC nabo bakola kyamaanyi because RDC abeera mu line ya president bo balina kuba bampi ba RDC bonna balina kuba bampi kati bana abasirikale ba DPC ba station kati abo bebeera abawanvu naye ku poliisi olwo beta CLO community liaisons officer kati ba CLO bano balina kuba bampi nti omumpi waleeta omusango tufa nnyo okulaba nti ne wabanga yakoze omusango tumuwuliriza nnyo okusinga ku gwe omuwanvu no balina okweyagala nga bulaba ebiri wano nti bogenda mu gavumenti nga bwetambula bagamba bawuliriza nnyo abanyankole bwe bagamba sirinze sure tebansibako ebigambo naye bagamba bawuliriza nnyo abanyankole kati aba tulina okumakinga sure nti abampi bano ne wabanga yazizza omusango nti akubbye obadde oli awo nakukuba judo nakumenya okugwambe balinamu kamaanyi kasooka kuwuliriza ye netulaba nti lekale kyakoze kyamaanyi nnyo nesooka tumuvunaana naye wekobanga katini simanya lidde ekikomando kyo simanyi obadde awo nakonamu kajolyo katini nnyo obuddemu otusayi tonotono yitanga 2 ate wabanye omusango eri mumpi nga bolaba nti nekusayigi eri ensi y'abampi ate ngaate egenda bandalamuko era mugenda nyumirwa nnyo ensi y'abampi egenda bbaawo fiimu tanosedde okuzizanya ku TikTok kwetuli era bannange mbayita buli mumpi ali eyo mujje muyiga okukola ebitabo buli mumpi gyoli out there jangu projekiti y'ebitabo yatandise mutandika okuyiga okukola ebitabo okitegeera
ekya buli mumpi aliyo nga bwetaaga following tukoneko obukonyi tugenda kulaba nga tukola buli kisoboka soko mbyo kayidawo kwebyo byokutte tugenda kulaba nga tukola buli kisoboka tulabe nti buli mumpi asobola okufuna following kati bino biraba iyo fokwaya kati bino biri mu process step 5 yawedde tugenda ku step y'okukisaako kana akaliba kene emabega tukamalirize bulungi nnyo tutwaye ku mashini ekikomole nawe kutandika funa mashini naye bagenda kitwala ku mashini ekikomole kifuuka ekitabo ekyaddala kigende ku katale kasa tubayita mwenna abantu abali abawanvu n'abampi mujje mugula ebitabo bibi omumpi ali eyo it is free of charge training is free of charge come here training Nobala wetaaga kusuza ennaku ezisasuka 3 we will do it tujja kusuza ennaku ezisasuka 3 n'ebyokulya tujja bikuwa ng'omumpi omuwanvu gye tuwangayoko kasente katonotono tukakozesa ogulira bano abampi emmere naye omumpi oba oli mulema oba oli mukikasita obanga obalibwa mu bampi bali abampi ennyo ng'obulamu bw'ensi eno si mmwe abawanvu ng'oli nnomo mumpi twagala bali abampi bali be munyooma abo batoloba n'emitwe nga minene batoloba nga balina ebitege mu magulu gaabwe baba abampi okitegeera nga bolaba Katiko nga bolaba Kadole nga bolaba Rashida nga bolaba King Shoti nga bolaba State Landa abo bwe batyo mukuumulamu kati tugendako maone Katiko Dr. Katika atunyonyola ensonga zino engeri gyagenda okuba nga azikwasaganya ate era atubuulire nga ye yagenda okuba chief ye commander in chief akati yafunye dda ate n'omukuumi ebintu byonna agenda bitunyonyola binasoboka bate bisoboka bijasoboka byatandise nadda lwaki ogamba lwaki oteekamu kyo bate bisoboka byatandise dda kuba kati ndaba ngezo wemba ntunula we bati Dr. Katika ayinza n'obutatuuka mu nsi egyeyeegonga kubanga bagenda omukozesa ali munene projekiti zatandise okyali awayi soko tukolemu ka challenge kano obukumi bwagenda obako bugenda babwa waggulu kati nga bolaba nti Kyagulanyi we badde ayingira wa EPAS badde baagala okubongabonga naye amusiibulako obusiibuzi era abo nabo ndi gye bali obulamu tugenda kubuta olwo abaagala okusembera ewali commanding chief Katiko n'asiibulako basiibule obukumi Kadola abukolera ddala